The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Yenga muliranye nnyo so omwawukanako. Nedda njagala nkole nga negazanya kati laba nkuliko nnyo. Atiya wegazanya lwaki tetukolera lumu mu kisaawe. Ng'oli ku ggolo yali nga nange eri ku ggolo y'eno. Wamma mwasiize. Wamma oyombye naani? Musiibya mutya? Muli mutya? Njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero luba lwakuna. Nze Shame Manja neddira mutima omuyanja abalina ddamula ne mutuweemu maama w'abaana abangi nannyini Simayiro omukazi yekka alina ddente etuukiridde nannyini mumwa nannyini mouse ne wakubye oluseke mpa ku ssente kwe wali ondaba nga nkuba oluseke nakulabye nga nenga tonjijjeemu nkugambye naye nkubanja saakuwa tolowooza nti ndi musiru saakuwa mbadde nzisabako
Kuba teri yannimba okujjako ggwe. Bini yakuwa? Bini teyampa naye nali nkisuubira. Yaze ku live naye wala nagamba ate obwetaavu buweddeyo. Nali nkisuubira ntajja kumpa. Neze ngenda kuwa. Iddi. Kandabe. Salary week ya ddi. Nga 5 awo September awo. Nga wala. Ati zineza kulonda zijje mu advance. Kazi yali agenze kuzaala. Toyina mukazi yali agenze kuzaala olimba. Nota tukubira gwe ku ngeri gy'oyagalamu abaana nti ozadde. Ombubira. Ogenda mmulya. Okimayo kyambubira. Omwana ogenda mmulya. Owo wamulya? Oyasaamirira. Nawe lwaki yasaamirira. oba omukweeko ogenda mmulya ogenda mugenda wakyalo. Ffe tuli basenga b'amaana ffe tukebera obugere. Obwagwa. Kale gwe twagala kumanya mukazi kye yakuwazadde. Tosobola okunkwatira akagere k'omwana gwe. Nekyanjagala kumanya mukazi ki gwe wazaddemu. Mujja mulaba tunaatera okyala. Pozi guno mwezi gwaje. Proposal. Proposal. Guno mwezi gwa proposal. Era mukazi asukka guno omwezi. Akibilla. Wakusigala ku lujja. Patricia Interior World yali awo ntinda omukuba sponsors baffe era agenda ogwayagala furniture omulungi obeere ng'ate ofuna furniture w'omu nnyumba mwabagala ebya saluuni nabyo abirina furniture nga furniture ogenda muteeka mu saluuni yo nabyo abirina ng'ate birungi nnyo okamala obukamazi. Ne kati mwe abavubuka abeeraga abagamba mu busula kyanja nga tolina furniture ntebe kuva wa Patricia. Ekyanja okolayo ki? Osula ku bitandatanda oba okolayo ki? Weeraga ekyanja ng'olina ebintu bya Patricia. So, tuyina wano eno Little Miss, abakutegeka Little Miss, bategese abaana mwana wo bw'oba oyagala asome kamera. Okutandika agenda ku z'omwezi 8 September mpaka agenda ku z'omwezi 12 September. Bagenda kubeera wano ku National Theatre ng'abaana babasomesa ebintu bya kamera. Yes, abo beba eminent brands. Ate ye Print Creations akugamba nti branding ye nayo go weetaaga. Genda awo ku Nkrumah Road oba ku kizimbe kya Light Building oba ojje ku Cham Towers. Babeere ng'ate bakukolako. Bano babayita ba Truth Academy. Bakola ki? Yes, aba Truth Academy bakola kandabe wano. Truth Academy bakugamba nti beera bossi wo. Oyige bino ebintu basomesa ssomero. Mu myezi esatu osobola okuba ng'oyize graphic designing, website design, video editing and production, 3D modeling and animations, still and drone photography. Applying ku www.truth.act.uk.com. Ate kuli .com yiyo. Ngitaddeko. Eyabali teriiko .com. Oli otya gwe? Ndi bulungi. Kulikayo. Weyongeredde ddala obuddugavu. Nawe ne weeyongera okuyimpawa. Naye watukola ekyajabu. Zibedde ebintu ebyo bikome. Twayagalanga okugeya ku Hijab Nation naye nga abakazi bonna bali mu sharia za bbulaaka. Tuba tugeya tuti ng'otufubu tukemabega. Nga tetutegeera wa watuufu oli. At least gwe gamba ndowooza kyabawadde ekyokuyiga. Ngenda kwambala sharia ya golodi. N'abaana b'Obuyisiraamu balungi bannange. Wabalabye. Badde Musiraamu. Wabalabye abaana b'Obusiraamu. Kanakana kaaliyo. Ku bumu obwawangula awadi naye kalabe. Kalabe bannange kalabe. Kafumbo. Tekanoonya. Kati billata Allah okufiira ku baana bange bannonda bulunzi. Kyokka nno bannonda ne mu category sikka mugo. Oli soko muveeko naawe. Sooge tutembeye ebinyebwa naawe. Gwe. Tekanoonya. Simanyi ne tusooka ogerako nako. Nefunya yakanako Buyisiraamu. Ate gwe yakazaala. Ate kuzaala wa naawe. Wakazaala. Badde nkwejjako nave mu bintu ebyekisirusiru naawe. Funa yakanako Buyisiraamu kamu. Olina ssente zayide omwana w'Obusiraamu n'osobola okugula sharia eza 25. Ate yajja talinaamu. Abaana b'Obusiraamu si bwe batyo bwe bali. Bw'oba tosobole kumulabirira biveeko. Abireke. Bw'eba sharia ya 25 nga asobola 15. Bw'aba tasobola kwambala 15 abireke. Naye ekirala ekkanzu tosobola kugulayo mpya. Yafuuka kitundu ku nze. Buli wenkuyite wange ku Yidi gy'ojjiramu. Bade toddamu. Toddamu kumpita. Nakuyise ku Shukuru era gye wajjiddemu. Zifaanagana. Ne tuyita ku Hijab Nation alina guli omwaka gye walimu.
zifaanagala olabe ntema mbaze guli omwaka nabayita ewa ewange ne mujja ne Vanessa ne muli emmere ne ku guno nabayita guno omwaka bambi mujja ate kyenjagala mulya temweyisayisaako naye kankubuza ekintu kimu lwaki otwesiba katolinayo bantu balala bakuyita yemmwe bennina abanga abatalikola ntondo kati no wetuzikola osooka tulangira mmere n'otulangira bye twambadde n'otulangira bye tuzze nabo kyokka kuba tugamba muleete abantu kati tulina kuleeta kamotoka wuwo nogamba bannange ate agambe mbweno wooteri ng'abantu bange bali mu motoka batudde mbewaaniddeko nti wano tugenda waka so njagala otegeeza abannayuganda mwenna nti enteekateeka zange ez'okusala olubuto nazivuddeko nakugamba si kugiva mu jimu jimu ngenda sigalayo naye sigenda kusala lubuto lwaki anka ngambye ayagala olubuto nga lubigula nga bbina lyakusaasira anko biko tuleke awo wagenda otugobera nno oba anoonya luwenda lungoba wagenda otugobera olina osala olubuto nanti omanyi omugagga wange oli fashi yandeetera obujaani okuva erandani obuno obusala obunywa towulira njala kati obeera okukusa olunaku lulambo oba olyanga kusse kaakati mbadde ndi awo nga njogera nene mugaga nno buno obujaani oba mbutandika ddi bandeetera obujaani bungi naŋŋamba bukola ki busala osala ki lubuto konze naŋŋamba abalala bamunywa kiryokka abanene kati gwe toli munene ne mugaga ngenda kiba kingendezako okulya ennyo nsala olubuto naŋa sigala nga bw'oli olubuto lwo lulina n'okweyongerako ne anko olulwe talinaako yadde atayagalya ddala olubuto ku ye era abeera agamba olubuto ne bamugamba anko noogezi olinga aleese olubuto enkya atandikirawo okusala byalya naye nza ŋŋambye olubuto bwalwagala ne mmanya ndi mu lusuubo ŋŋenda pulaani B ŋŋenda golwa omukazi ampeereza mesagi nga tolabirira mwana ani banaye baako n'owuwo mu mamwa wallahi mugambye ŋŋenda kukola naye ŋŋenda kyogera mu kamera labirira abaana bamuyitani labirira omwana wo kambuze kati gwe gwabadde agamba ye Irene Kirabo labirira omwana sigenda kusobola kubawolereza bannaaye aŋŋambye olubuto alufunira eriwo gye wasooka kati yagenzeyo nga wavaayo lwakati onatwala wapyanse bate amulagirira waliwo ensonga lwaki temumanyiiyo ne kati ekiwa kitandise ddi banna ensi etunyiga ensi etuleega tuba twagala naye obuvunanyizibwa bungi nze yewoomye mu kitange nze yewoomye mu bato bange ani yakutuma nze samanya nti ali lufuna ne maama kuva bavudde mu ejabulation bakutte akazigo onkuba amalusu ngeziringa wayipuza mu motoka olimba mu binnyo by'embwanze nasoose neŋŋuma naye olina lyonkubye mu liiso wabula olimba mu binnyo lizenga ttondo lyankuba eyo ebadde eno entonyeze entonyezewo entonyeze y'omuti ate muna lisiiwa bagaba eriiso ly'omukulu lisiiwa eddusu ly'omukulu lisiiwa wakikuba bro okuliridde gwe Sematimba bannaye buli muntu amumbuza Sematimba yabaaki Kagatto muzeeyi bannaye muzeeyi Kagatto mulwadde emyaka gyegyo Kagatto mulwadde naye simu ze teziriika kaye emyaka tukase muzeeyi tumugamba katujje tukolerenga eyo mbu ye ayagala kibuga muzeeyi ava buli lunaku eruweero lugendo lumuleega najja teyeyungako olugendo lweri eri mu migugu simanya kago bannange ate bovudde ku migugu okutuuka emmotoka agireka wansi n'ayambusa bigere wagendayo yanyinyonnyolayo ne mmanya kyayitamu lusozi nze nti nagendayo kati goyogera byotaagendayo ali mu kibira wakati gy'alimira gy'asula mwasula aliyo bwogu oba era yagala kwetta era emmotoka bw'ogipaakinga wansi ku kkubo olina okwambuka akasozi ennyumba eri ku kasozi waggulu afaaki ayeetooloddwa ekibira ky'emiti gya kalitunsi gije ate gije gy'abagagga
naye yaŋŋambye embu nno baalimyewo emirimu kibagitunze atundewo asembereko ekawempe si wanene eri omwana ono ne simpasi anna muganda wange naye akisussaamu gwe nga bagamba sirabirira mwana ye anna kati nange bagenda kunsiba tugenda kutandika kandi nze kasajja mu mawulire ekyo njagala kikutegeeza wajjira mu mawulire bw'ati ndowooza zze watuufu we baamuzaaliramu ate mutandika tiisatiisa abakazi n'ebyo bintu bya kisiru ajja we namuzaalirawo munnange ate temutandika saamulira mu kamera ndowooza mulaba abasajja ekintu kye baatandise bannaaye ate making sure ojjanga mu ssimu yo oyinamu ku kifaananyi nga ndi naawe ezo serefi ezera background webeeraga nti yali ya show oyo faani nali nziriza faani ku magoba gaffe batwagadde nnyo ebbanga ddene ate omwana ajja nagamba nze sane kirina kyenkwagalako ne bwonzalamu mwana asobola omulabirira bw'omala omufulisa olubuto n'atandika okusimba ebinnyo omukazi bwe yaggamba sane bwe batugamba kirabagamba kajiiko ajja nagamba sane sirina kyenkwagalako nze ne bwonfunisa olubuto omwana wange nsobola omwerabirira olimba sisobola kulimba lwaki nkulimba kati ogenda kukola otya yamanyi noonya wano nno gundiyo eki meseji yo njagisomera yasama tewagiŋŋambye edda n'amannya n'ogoogera kyokka wano buli kyaleeta miramwa n'ogenda okwogera amannya nandi njagala kujo gireke kasita ogiŋŋambye nkitegedde kirabo mutegedde n'omwana si wange yajje wange ng'ali lubuto mwezi gumu era okyanoonya meseji negwebeerako ne munno kalwate tosobola kunsindikira meseji eyo mu kabokisi bannange nedda bannange bagamba mbazibira obudde okanya kunkubira oye jangu tukole litititi tongambako nti waliwo yakusirikidde obubaka leka nno ggwe onswaziza ndowooza ozimbyemu ennyumba sirikaako sijja ate kyakagwe eyokubana n'otunoonyerezaako ffe bakyaliibo wallahi nedda billah wallahi nedda billah wallahi nedda video bwokolanga ogamba muleete abaana baffe obwo obola bwe tumanyirira awo ne butandika okugamba kasita Zubeda atulwanirira ajja balabirira era mukwano ngenda tandika obbasiba era kasita ntambi yatulaze nti ekkomera teririko buzibu wagenze naye kati gwe ku kino ekitw ekyo weewale nnyo ekkomera kuba guno obuti ogukulinganga gundi ekisaanikira kya baketi ekirungi nawe bakusiba akakaya tekabaako mukwano naawe akakato kakulinga akayija k'okumalaala ako tunywe ne bada esinga mukama atuyamba abakazi nabo ne batandika ommera ebiwalaata gwe njagala kulabeko ngaekiwalaata kitandisa okulya nga kitandikira wano nina abakazi bemmanyi abalina ekiwalaata abakazi bafuna ebiwalaata olimba wallahi nafuna akabumba ngako omusajja nkuzetuuka abatava mu wiigi bane njagala mulabeko mukama amumpe muwase njere mukazi w'ekiwalaata so sana anoonya omukazi ng'alina ekiwalaata ayagala kumuwasa nemekeka sholiramu ku ssente kuba ekiwalaata tekigumiikirizika oba wewasera musajja oyolekera kweja kugamba good morning bro so sana nga bulijjo tusabire programu yes sabira programu nga ndeeta omulamwa twewombeke subhanallah yanguwa nedda bano abantu babagambeko muno abantu bange mbaleke baba n'ebizibu kasuku you have to stay warned kasuku yagambye embeera wano n'abakazi b'ebizibu ate alimbi n'ayogera ebyama by'abakazi bonna mbu yasanga omu nga addukana lolito wali totudde wali n'ow'ekikulukuto gwe bayita fistula yawona bawona tubayamba nagamba sibeera wano nga sirinawo muntu waatali wa bizibu kitegeeza muli ba bizibu abali boyamba tefe otuyamba ki gwe njagala kukuzza kyanja nyoka ekyanja namaze nenfuna ennyumba nyoka ekyanja Zubeda nyoka emirundi kakadde
Nedda nafunye emizigo nga giri bwe gikuliko gireke nga wasula waliwo side eno saagala apartments kati nno newo banga kufunirako n'oli mufunireko mwenna buli omu muwayo ofa ya myezi ejeja nga nze ngisasula ewange omanyiyo wanganya okuntwalayo kati ogenda kunzijawa gipangisa ebeerewo nga nkalu kisobola kulinaana kakazi gwe nze mbeera ku pulesa yange netwalira ku peesi yange okera kumacha kutwala bana ku masomero njagala mudde ku pressure mukole kati wuyo batsizo message sandi zifunye musiru gwe singa nkukeeza nkeddewa yokeddewa mbadde bwe ayisheyo nga nakedde kuyiriba era gyenzira sente siziraba njagala ndabe sente zo ng'onaga bana ku sente zo bankings ATM bagibba nga bagibba batatugenda ofuna endala ewa oli mu banka ki nali mu Equity ne banziba n'enjikyawo ogenda genda mu Standard Chartered eko eri global Standard Chartered eri global kimanyi buli munsi mweri kati okugulawo bayitagisa sente mmeka ngenda kutwala kuba yange tojja gisobola eyeriki mwendi abusa ngamba mu Standard Chartered naye gundi mwendi birekera saagala kumanya mbali mu VIP mwabajjayo bukadde 10 bwobanga oli mu VIP nekifula ti Standard Chartered yiyo sinagamba ndi nyokamamwa ntwalayo ne kajiiko kati agenda savinga ngaki mama kajiiko nene agenda savinga ki simba mubanja esimu ya M-Kopa ainako kuikironi buli kimu kajiiko lwaki kusimu bakubanja bamubanja kuikironi mukubira omugambe kajiiko nkuterako labe bwatayiribe wano gamba sente ngesimu nena bayerera mannyaji mama baziweereza dda ayina kamuweereza ne baziweereza kuza anko gye yawaddeyo kamanya awaddeyo yange nekirala esimu ya M-Kopa tayinaako kiki olaba ebyegisiru kati esimu erizikira kusaba mukaga ng'olina pulogulaamu nga tolina omuntu akwetodde kusasulira lunaku so njagala okubategeeza nti Gibbs Bridal werinnya okubeera ng'ebaweereza buli Gibbs omwana yayonoona erinnya Kajiiko saagala kuddamu musemberera wendi wonna yadda nsemberere naye njagala abantu bakitegerewa wemula imaamu kuhijja gwe kennyini nze sisobola wallahi ekyo naawe okimanyi wallahi najja nga tonnandaba mbwa nze olaba nagambye bantu bana blacklistings gwe kennyini togenda kuddamu kudda ku hijab nation ogenda kulanga nga hijab nation naye togenda kuddamu kudda ngekifo simanyiwe kiri oyogerayogera ebintu ebiteetaagisa nawemula owa juice nowemula owajuice yabagamba namuwemula eyo embwaga eyampemula nowemula ow'emmere eyo bwa siyangamba ebbina nowemula ow'emmere bonna bajja bantuukirira amaaso yali agwana kuwemula n'omuwemula buli muntu n'omuwemula benawemula neragiba n'omuvuma wali ng'olinga agudde ddala naye ate Gibbs teyandibadde ye kuba ye wa luzungu namuwemulagi namuvumagi mbu wamugamba sit down wamuboggola teyakyagala ye n'agamba wamuvumye kati tuyambe kola bwoti ekintu kimu yakuteekamu other people ate akakana naligera kakuba engulu akawala kaako mu kifo kyokugamba olo ankles sobole kagamba mbu other people bangambye oluddako nkuleete ng'oli soba enalimbadde ki saategeera naye ekyo juice actually yakiŋŋambye aka akasajja kekatwalire kagamba kati nywa ku mulondo ne kagamba awo mulondo guganye mupa ku passion kagamba olinga amabina ne kagamba ali kati onvumira ki nangamba soko nyo juice omwe mumalewo nkuwa omulala tawanza kukutira nandi wali otuuse ng'oyonoona bwonoonyi n'okubira n'abeewammwe essimu ne bajja nze kasanalaba taatawo kumukuya ekyo nemmanya buli kimu kyonoonese jangu bulaza tukola weka bamwebuuza yajja ku yabulation ngaza gundi eyaŋŋambye Ashraf mbu wakubanga simu kabanaye taata juice ali wano mungi mujje n'obuveera munogamba mujje n'obuveera bannaye taata mujje n'obucupa era baŋŋambye otwala liita 5 ya juice n'otwala zino bazita batya Ashraf yaleeta mu disposable nga tekaweramu mimiro 3 anzikiriza okutwala akadomola naye wayita abeewammwe ne basisita bonna balaba kuba nze nali sibalabye ekivulu kyali kyani si kyaffe tekiba kyaffe naye lwaki waleeta abantu abo bonna gwe lwaki waleeta gundi lanani negera giba anti abo be bamu kubalanga hijab nation wano nze siranga t-shirt gye wampoloza ani abadde nga ajambala t-shirt gye wampoloza ani abadde ajambala kitange naye maama ate ne bapaakinga n'enkoko teba baani saalabayo myaka gye bagiranga ne batisha baabwe bajja ng'abaana tebajja bannaabwe baali tebabeetaagawo nga bo bajja nga tubeetaagawo baali bakulu bannammwe ba CEO mpozi Gibbs
bye mulowooza bye balowooza naye saakyagadde ekyokunesibako ekya imaamu gwe yamwewemulira gwowe nnyini naye wakola ekintu ekisinga nali nakatuuka bwe nti sigenda kuddamu kukuyita nembuuza babasadiya nembuuza babasadiya lindako ndewozeka bana Shadiya omusinga emyaka 10 Shadiya nga muto kyogamba Shadiya natanya musinga obukulu ani bwe bamusinga 10 ayina emeka ekitegeza bamunana mbugo oyina emyaka emeka 18 siya ani tusazeho tema myaka sane ye gwe omu ku bakuzanko kato Ada. Choka onale omugezi ako kato yafa alojja ggo obukulu. Sabira program omulamu guguno we nagomalirayo. Twewombeke tusabe mwenna abaliko amusoka mukwata amasimu gateeke ebbali. Tutandike program bannaye. Bana munatusonyiwa katutandike. Batusonyiwe baveeko. Chano siya. Mukwano batugaye program views teziwera. Naye ajja atulewo kazi wulire. Yaliko mmeka views. Naye bantu bale twatandika tuli mu kanaana mutwalo n'ekikina mmwe oba namwe mwekobanye tugobesa mutugambe twatandika tutekayo essaawa nnya nga muzira batugaana batuwa butiiza bugenda ku gundi ku Facebook andi ku TikTok ogenda okagala okateekayo ng'omwana yakatemye edda yakataddeyo keekamu anti gwe nawe olina kateekewo wowuwasa okuba nga teyakalabye eri magazzi go ge matono nojja kumala ojja ogafuna bw'amalina amangi ndowooza watandikawo essomero Sabira program ayi mukama katonda taata tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde olunaku olwaleero akawungezi k'olwaleero n'osobola tutambuza ne tujja tusobole okuwa nga tuweereza abantu mukama katonda taata gwe yeekwekeyo waggulu n'oba nga ate gy'olamulira twagala okuba nga tukwebaza okutuwa emikwano bwe giti gye gikola ebintu ne bagizza mu ffe wekitegera ate omunafu anaakola ki obwavu tateesa kati ffe baavu mu maaso gaabwe so buli kye bakola bakizza mu ffe effe twewadde twasalawo twetika omusalaba gwa mikwano gyaffe twaguma n'otuuke wano ne bagamba ndwabwe tebasongamu emalwabu Zubeida mukama katonda tusaba olunaku lumu otukolerero ekyamagero ennaku 3 mu bulamu atise omukazi ono azibe ku mumwa tulabe tulebe bw'anaabaawo tulabe bwe tunaalya enze sala mukama taziddamu za kisiru wabadde ompadde programu nsabe ntya andi osaba essaala za fitina mukama taddamu bintu bya fitina saba taddamu bintu bya fitina saba naawe nsaba mukama akweruse ate njogeddeko kuwanvuye akweruse nawe akuwanvuye olabe kati gwe kisana embyonna kiyinza okukuluma kera kumakya ng'oli mweru nawe nkimanya kiyinza okukuluma kera ng'owanvuye obugoye bwe benga obulesewo busaliya nga bukutema nga bw'oyimiryanga lwaki oyambala engoye ezitema lwaki oyambala engoye ezalagiiba kale okera kumakya naye ng'owanvuye mukama taata tusaasire essaala twasalawo okuba nga tugiwongayo tuba tugyeditinga bweditinzi kino kijja netuteekamu kino kijja netuteekamu kino naye nga twagala okuba nga twebazaabo bonna abaatoola akasimbi kaabwe ne bajja mu Ejabu Nation bonna baddizeewo abaagula amameeza tugende maaso mukwano obadde onninye ku lugoye n'ebigere ebiri eno akatebeko abaagula amameeza mukama bakubisemu amameeza 100 mu bulamu bwabwe nabo abajjira ku guest obulamu bwabwe bufune bwa guest lubeerera nedda bannange waliwo abaali tebeesobola ne babagulira nabo bali tebeesobola ne babagulira era obulamu bwabwe butambulizaawo nga tebeesobola bali bagulira mu buli mbeera mukama taata saba naawe naye tojasabira naawe saba naawe nawe olega otunyindo otulimu ekyuma kola tontunuulira genda maaso n'essaala alo musala mukwatire essimu wanje ale naye jebe sweet ngenda kukubirako kanve mu kamera wano mukama katonda taata kafuusa akalimu kafuusa akalimu kafuusa essaala ekomyawo nsoma mulamwa n'essaala tokyagiwa kitiibwa nkwata kyakiwa kitiibwa nazzi kuno wafukamiranga n'owanika n'emikono amanya nengaleka
alina emyaka 28. Musajja mukazi. Nja kukubagana agamwama mwagwe tudangamu okunkwatako mimanja Samira. Oyaga tulaga okimayi go yayuye ebisere bisigano tulaga kana akagundi bakaira bakakanyata. Kanyata. Nika tigwe tokyalina kanyata kaabula. Bakanyata bakasala omwana ne baba muzadde akali. Bakaita batya kana akasemba yeno. Akamira akato. Nika tigwe kyalina akato. Omuntu bwakula kaba kasanguka. Oyaga kuba nganko. Kyererezi. Anko bossa teyagenda. Yalabika kya mbakulu banne nga tera mwanjulayi. So agamba nti alina emyaka 28. Shamimu ndi mwami ali passionate era ali creative ennyo. Nawasa mukyala wange yewaana nnyo tekijja kukola. Naye anti olaba emiramwa gino giba gy'abantu bakuyamba. Sane, people are not happy with what you say already. Babireke bannange. Program. Babireke. Batandika okujja mu liru simanya real time with mimi babizibu babirete ngeyo. So agamba nti yawasa mukyala we naye banaye nga bino sinnabimalayo. Miki kye yatukoze. So njagala okubeera ng'ate agamba nti bwe yawasa omukyala baali bakazaala omwana omu, omukyala n'atandika okubeera ng'ate apaazibwa omusajja ayina ssente. Bwe yagenda n'afumbirwa n'azaala naye antaddeko amaanyi mangi. Omwana yamusuula, bwe yamutusuulira nga muto ne mutwala ewa maama wange. Omwana bwe namutwala ewa maama wange wayiseewo ebbanga lya myaka kati 3 yankubidde nga ngamba ayagala kulaba ku mwana ye maama we ayagala laba mwana. Omwana yamunsuulira muto wa myezi 3. Omwana kati asoma ali mu baby kiraasi. Naye naganya omuwa omwana kuba mulinako obusungu. Ate abeewaabwe baŋŋamba sigenda sobola mwana mu nnaku 2 nja kuba mbakubidde nga mbaddiza omwana kyesaakola mbonyebonye n'omwana wange kati ali mu baby kiraasi era namutwala mu kisulo asoma. Naye mu holiday eno bampereza message bagamba baagala kulaba ku mwana. Bwe naganye omukazi n'atiisatiisa okunsiba. Shamimu gwawolereza abakazi nsaba kumpa ku magezi. Weebale. Oyo bamuyita Mariya atunda ttaka aleese byapa. Gwe jamaa akatebe we ku Mariya entebe. Weebeera newe weyisenga omuntu. Era ne customer care mtu omulifo obwavu. Ogwo omuntu kyo kati. Omugagga omulabi osigadde otudde nga talina mutwalo. Teri mugagga alina mutwe nga gugwo. Omuntu abaneka n'akantu kanako ku mutwe gwa ensi kyene ya wano. So asaba ku magezi. Tukoze tya. Abaleke balebe omwana. Omwana basigale n'obusungu. Ate nga bamuleka muto. Bamusulya wa myezi 3 omwana ali myaka eja. Era omukazi ayagala mwana we. Kyenjagala kintu kiri lwakuba sitegedde mannyage. Kyabakola kiri kimu. Manja tugazibira wano. Omwana amukuze nga mugamba mama we yafa muzaala. Musiba wano mugamba abakazi sema musajja wakusulira omwana. Omwana amukuze nga mugamba tata we yafa. Ne mama we yafa muzaala. Talina mama. Anti nze namubuuza kye ekyabaleetera okwawukana. Nangamba omukazi yali afunye omusajja omulala alina ssente era gy'ali mu bufumbo. Lwaki? Tazaalira oyo n'alaba kwabo. Abalina naye noono gwe yaleka ayagala. Omwana yafa. Gy'ali omwana. Yafa. Omwana bagambye ali mu baby kiraasi. Yanti yafa oyo mulala. Bwakola biki? Kati maama w'omulenzi. Ayagala owasa. Omusajja mutuufu. Nga tayagala bakube mwana we. Mutuufu. Era towasiza ddala anko. Kanya batwala mu loogi. Embwa z'abakazi ez'embi. Nedda nze omukazi ajja alabeko bulabi ku mwana. Okutya kuwa aliwa. Omusajja yali amulese ewaka n'agwa mu ntamu y'obuugi. Bamuziika. Yagwa mu ntamu y'obuugi. Omwana yafa. Yagwa mu ntamu y'obuugi gy'ali. Amusindika ekifaananyi ky'amalaalo. Agenda amulambule. Yafuna owa ssente. Babakola ebyamagezi. Naye bakola ebyekisiru. Nedda basootula ne bateesa. Ngaani? Simugamba nti amuddiza omwana nga yamusuula. Talina namulabako. Okimanyi omwana yamusuulawo nga tannazibula n'amaaso. Myezi 3 omwana watannazibula amaaso. Abaana balwawo abalenzi. Oli musiru. Baana balwawo tulwawo zibula amaaso. Wama bulaza. Maama yafa ng'azaala. Era omukwano ogwolaga omwana oyo yeraavu gye walina ku maama we. Yakuluma nnyo mukyala wo. Omwana bw'oba omugamba akulenga amanyeegi. Sitaani birisa gye. Twakoowa bano tumanyiira.
tukoye ekimala kimala nga mugamba abasajja babi simala abasajja bakola bi kati naye yakola kirungi yakola kibi Laddu mkubenga alina ku boda atoleta byaladdu agwedda lu wiki emu agenda sikala mama w'omwana anti nga yafa kusaidi y'omwana mama yafa na saidi ya mama mwana yafa abasajja basula abana ng'abaana bagamba n'okolota oli ye kitata azaala omwana kino kika ekirungi omwana ali ku kika n'oli ye maama we ewa amuleka amulabeko bulabi ewa wamma mukkiriza azale gye yagenda wamma tomukkiriza funayo ekifaananyi ky'ofulamingo otekemu akasaala okateke mu nnyumba omwana okanya mugamba yoyo yali nnyoko funayo omuntu oyaffe ewammwe akulenga talina ekifaananyi kya mama we mu mutwe Gasiya yamulekanga mu myezi 3 kati akomyewo wa myaka 3 bw'atayagala laba mwana golaba nga bikola sense omusajja agulubye n'omwana bamuyigiriza takyafuka ku buliri abaana balwala mu myezi 5 8 ago omusajja agulubye teyeebaka omukazi bye yandikoze byonna omusajja abikoze ng'ojja osimba amannyo ne bizinesi ye yangambye ezimu zaafa lwamu ozegedde oyo musajja talina busungu nze mpagala ejjamye nenjika mu nsonga talina gwalekera mwana agenda naye ku mulimu akola biki banne yangambye abakyala babeera ku dduuka waakolera bye bamuyambyeko okategedde kuba abadde ng'agenda n'omwana we amwambaza ku makya n'amutwala okategedde n'amudda yavuliridde ku dduuka era omwana oyo agenda beera mu yiribi kuba yiribye ne kitaawe kuba kitaawe abadde ng'akera saa 12 ate nsaba omwana oyo singa afunamu n'akalode ka munisia nga omwezi gumu yeerabirire ddala nti maama we yali abaddeyo twakoowa omusajja obanga gy'oli ng'oyisa bubi omukazi nawe wafira mu lutalo kati nga nawe n'oyo maama w'omwana bwe yafa tetusobola yasalawo genda n'abasente si bwe kiri ono yali talina ssente kati lwaki ayagala okulaba ku mwana we tebazaala ono omusajja tazaala alina ssente bw'ajja n'ebisirani by'omugagga n'abikuba omwana w'abaana abagagga balina ebizibu bakola saddaaka mu ssente yaabwe agenda jjene amajiini agakube mwana w'abandi maama yafa mulamwa gwe abasajja omulamwa gwe abasajja tulina obusungu naffe bulijjo abakazi bagamba musimaye basingo bulijjo tusinze naffe tuli basingo faaza nze kitange yanguza singo faaza nanjigiriza buli kimu singo faaza ng'ovaayo ng'ojja omusindikako ebinnyo kyova mulese ne Major Nation tosindika binnyo munnange ekivulu kyali kya family banange naye so omwana ow'obulenzi kyonna kyoyagala okukola kyoba owulira anko ndi tiimu gwe omwana wuwo kikkakatako kulika maama osegedde mpaka obusungu bunakuggwako owaayi Miki kikya obusungu bwabadde bwaki obwo bwonna banna nonja saidi entufu gyengwako sinnagiraba bonna bantu bo waayi ate bw'osalira omukazi omusango naye ate ayiza obba omutuufu ku saidi endala bw'osalirayogedde kesaategedde nakuzaamu nga nkusasula revenge yakimanyi nti omukazi ali amwendako okimanyi nti mukazi omusajja akuzaalamu ng'akimanyi agenda kusula omukazi oba okola obwenzi mu maka omusajja n'akimanya era kati bwe tugenda otutuuka nenkubibita bwendi nenkusuutasuuta ng'ogamba ne bwe nayendo no ewange nenfuna olubuto n'olufuna mbwa gwe akibilla negamba funa gy'olukuliza nga si mu maka gange awe twatuuse ng'omukazi wasobola obeera mu maka g'omusajja emyaka 10 nga ku baana 3 omusajja talinaako yadde n'omu okategedde what a woman can do what a woman ate kati Miki ayogera ali straight ate Miki Shalom agambye mbu bakwate oluguudo olumu balumenye baluzimbe dde baludde mu bulungi nga telulimi yadde kinnya bateekeko Miki mbu n'agamba sipiika atuuze olukuŋŋaana lwonna bonna bamemba ba palamenti nga beebaza ndako nonkuba nze akolodde kubya amalusu mangi anti sanyu kugambye Miki yetagayo ka institute nga olaba Buganda Royal bagiteko Miki Institute and Vocational sajja basanyuse nnyo abadde ayogera bwati naga ababoola bonna bawalabye mu simu yange nalimba ate n'essimu nengiteekaawo nanjagala omanye kyakusalawo nakwagala nnyo nondekawo ate alina keyagambye nagamba gwe yazukusa bisiti mu Luganda gyeki oba bisiti gwe yazukusa kibisiti mu nze kitwala oba ng'ekikyekyo era kati omwana wange asooka namuggyeko erinnya lyo
ngena mutuma Maiko abana ozunga ozunga bana esalawo Maiko ngena mutuma Maiko Miki Rajide yesimba kwa MP obalodi kansala kano mwala ye soko kuja na watu nagamba mbusimanyako ye omuntu bamukaboki saba wala bamulumba nnyo biki agamba mbona omuntu namuta omuntu namuta kati tusalira Miki omusango osegeera nga tugamba Miki ayinza okubanga biki kasango Miki yavuddeyo abasajja babadde luli basirika nga tugamba bwayogera abakisajjasajja okimanyi twakizudde Miki aguliddewo abasajja ate kati okimanyi twakizudde nti abakazi abamu tugenda tandika bafuula basingle mother intentionally nkusanga Busanzi na Ssentongo nengenda nenywa abo wange nensembeza enkwansi nodde kyo nekkuba olubuto ne tubeerawo ko omwezi ogusooka ogwokubiri paka gwakuna wenkimanyira tusobola ddujjamu negamba nno bannaye gendako ewammwe nakkoowa dda mukazi gwe nakkoowa ekirugatta mwana gendako ewammwe revenge sebo bashiraga bamusima omwaka mulamba nga takolaki okuvayo balo okuzaala nga takola biki tuwale twagala kumenya tulina gye tumenyera kati gwebera ku Zoom tumenyera ku Zoom naye wano we tulagaza bagenda kugambye ate kati ye Miki yatuwadde nnyo blaza era kati Miki yetagayo ekibumbe bayiza we olaba wali kiri kimoni waliwo omukwano gwange abadde ali ku famire y'abasajja mukazi we yafunye olubuto n'amuleka ne lukula nga tasobola ddujjamu ne bagenda ne bazaala bulungi nnyo n'amaana n'amugamba ndi ku famire waliwo olubuto si lwange naye ng'abaddewo n'amulekayo mu ddwaliro okategedde ate nga ne bbiiro ogimulesa mitwetu ate yamuadvise nga namugamba njagala ogende mu ddwaliro nga ddungi okitegedde yamutwala mu ddwaliro nga ly'amaanyi n'alabako nga baleese bbiru yamuleseeyo mbwebwezi abakazi mwetereze ate kati tugenda kubamanyira gino emyaka 5 gino egijja egyamuzeeyi egyo muzeeyi ngenda ogenda sala bulungi omwana muwe amanya nkuleka mu ddwaliro ogenda okujja ewaka nga kanyike yansengudde dda nga ndi mu ddwaliro osanga kifaananyi mu nnyumba nga bakipulintirize bulungi nali nakkoowambwa ggwe ati awe tulaga kati omusajja abeera proud okuvayo nagaya yakuzaalamu ngakolako revenge nali kolako revenge nawulidde nga nfa kati wulira kati kagambe ate ekirala kimu ati oba alina ekimunobesa buli gwa musanvu tyaka temwakirabye mmwe ayinza okuba alina ekirwadde kati luli tubadde tututira n'okulya baganda b'abakazi baffe bamulamu niye tugenda kwekubanga serefi ne balamu baffe tuzipositinge olaba nti sibadde ku tiimu nuduzi simaya nuduzi tugenda kulya balamu baffe ogana ozaala mu mukazi wowe waka ozaale mu muto we ate oti gisa omwana omugambe banne nazaddeko ebbali alowooza ebbali tekijja buluma wazadde Masaka nga ne muto wali lubuto bagende ku baby shower ojje n'ebimuli ate nga yategese omuyiseko ekimuli bwoti okiwe muto we omugambe bale kunsalira mwana kati awe tulaga bakazi mwe mutujozi mutukozesezza ebintu ne mutukyayisa bamaama bataata kati naffe tugenda kubalaga nti mukyawa famire nkwagalire mutowo nkwagalire mukuluwo ne mukwano gw'omu revenge wandekawo nga sina kyakusalawo nasalawo bwetyo what a woman can do a man can do it more better with a lot of skills nsobola okutegekera akabaga k'amazaalibwa ba Asha bonna nga nabalya nga bonna bajjabo nga tokimanyi ndaba abantu kunziimuula ne tuzannyayo akatambi kebifaananyi nga buli omu alinayo ekibala nga munywegera n'olyoka otandika okwegamba eyampadde chipusi mwabaddemu butono atandika okwegoga gwe wenyini ne wettira ku mukolo bannange ebyo tubivumirira awe tutuuse so musiibe bulungi mweraba osusse nti eno naaba akola eno ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.